musiza banafe mwena wala Salamu TV mujibale gyonna gye mukoze mwola okubeera nga mutulaba mwola okubeera nga mweweereza kyensubira nti ali mu bitundu ebyewala n'ebibuga mutandise okubanga ennimiro muzikwataganya bulungi nnyo ddala okubaako bimuteekayo mu ttaka nze Habib Ssemakula programu nkolagana ebeyingiddewo ne mukadde waffe Sheikh Abubakar Yusuf Musafi Sheikh gwaniriza era kankusaba obuuze tubalaba Salamu TV bannaffe mwenna abali eyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Mujiba kantata ngoli kubeera nga muweereza alhamdulillah namwe bwe mutyo. Naam Sheikh kyoga nti abantu bano ababiri abagenda okuzimba maka yebe dino okubosa okubeera entabiro yofuna society no yensulo society weeyina okuva kyovola bali bonna abatukulembera basabira abantu awo rabbi wajal nfunze nfula n'omwana wange mukima salati wa min dhurriyatina nabo abalituvaamu oluvannyuma mbemu abantu balamu wajja kuba continuity ogenda mu maaso kati bano ababiri bano bateekwa okuba abalungi kulwokubanga ekirungi Katonda asobola okijja awakyamu naye ekyo kiri mu mikono gye naye mu nkola ey'obuntu nga bwe yatuteekawo nti ffe tetujja buzi nga tumanyiddwa gye tuva ffe tulina okukika okukirwanako Katonda alyoka abeere nga atuyamba dhalika man arada minkum an yastakiima kuba yaba ayagadde okuba nga atambulira mu kkubo eddungi mu buli kimu gwe nnyini olina okubeera nti oyagala kati eri mashiatullahi naye temuyinza kwagala illa an yasha Allahu rabbul alamin. Katonda atukwatirako nga tumaze kukolawo kintu tuteekako nga twagala Mungu n'atukwatirako so si ye kusooka ffe ne tujja oluvannyuma gwe olina okutandika ensonga gw'otandika nekirabika nti oyagala. Omuzadde maama yalina okuyonsa omwana naye maama tabeera buli kaseera ng'awuba bbeere omwana alagamu nti era bwe kiba ng'ali mu mbeera efaana bwetyo omwana oli aba mulwadde jangu olye naye omwana omulamu yakaaba nebaga nti enjala ayagala kacyayi wali yagani dadi majji nti amazzi ono gasaba yali gaye alhamdulillah ng'ayagala kujwa kirala kati tuteekwa okuba twazimba ekintu kino naye nga twannyonnyola si fe twakizimba Katonda bwe yakikola nga sumbuusa kiba kiti waggulu eri wali yasembayo nga era atulayo yekka fardun swamadun ali bwannamunigina ate nga ebintu byonna byetololera ku ye ye swamadu. Fardun abeerayo yekka ate nga swamadu ebintu byonna bigiraki byetololera ku ye. Kati eno wansi ffe ne tuzimba naye nga situmujja mu ddiiru buli kintu kyonna agiraki mwali abeeramu overseer kubanga ali waggulu yalaba eno byonna mu nkola eno ey'olwaleero yabaavu wahuwa abavul abaviyin yali waggulu wabaliwa waggulu bonna tewali atagwa mu mukono gwe gwe nobeera oyagala osulamu banno naye yajja okuteeka mu tajeti ye ennyo yovulaba bwakwazikako ku maanyi olina okwegendereza mu nkozesa yago omanyi buli kintu bano tumanyi nnyo abantu bano kye bayonoona drugs ne bagamba they abuse drugs naye you can abuse drug abuse you can do what they can call food abuse nemmere nyini notera nobeera ku lunaakani ku lusozi lw'emmere tomanyi nti atuham okuba empiiyi kuva mu kulya nnyo kano kali noteeka mu lubuto ebeera food abuse. Wabaayo power abuse n'amaanyi oyinza obuyinza nabwo oyinza obwa abusinga kyobola buli kintu kyonna olina okussaamu Allah subhanahu wa ta'ala olina kwa abusinga kasita gwe olaba nti the source yeggwe oba ojja kwonooneka nti gwe buli kimu olina kirekera Allah subhanahu wa ta'ala nti Katonda eyampa ku eyanjazika nga nyina kyenjiraki kyenkola kubanga lwajja okujjawo mu ngeri zonna asobola okujjawo mu ngeri y'ekitiibwa asobola okujjawo mu ngeri y'omumakkati asobola okujjawo mu ngeri y'eswaza nyomofu ng'oli munyomoofu nnyo
ate kamata diinu tudani nga bwogalya bajja okubanja bwolina ogasasula ati engeri abannaffe bali bagamba nti assa ekitala alifa kitala akati yonna engeri gy'oba oyisaamu abantu naawe bagikola kiva eno wansi mu kuzimba nakaniya ffe eno byonna tulina kukola nnyo nga tekanda kitumugjamu bw'obanga ogobagoba nnyo abantu obagobera wosanze nawe bagoberayo nogoba mu ngeri etawa kitiibwa nawe bakola kyonnyini kyokola kamata diinu tudani nga bwe weeyisa bwe bakuyisa akati no bino kino kyoyogerako ekikulu si individuals newankubadde nga community ekolebwa ate kuva mu bantu kinoomu ekikulu tutunulira community tulinga nswa tulinga nkuyege tiwali nkuyege egi esobola kuzimba kiswa ziba zonna wamu ne zizimba ekiswa bwe zizimba ekiswa ekyo zitunulira nnyo ekiswa okusinga enkuyege kinneemu eyaleeta kussa kimu nga nkuyege owulira ekigambo kyoyogedde nti musse kimu nga nkuyege tiwali ejeema buli emu emanya roolo yaayo ate mu nkola efaanagana bwekyo buli omu ekiswa kino bakioninga kiswa kyaffe kiba kyammwe kubanga buli omu alinako kyeyateekako anti ate mu mbeera efaanana bwetyo n'ataateekako aba kwali ge makulu ga faradhu kifaaya oligo wasoma faradhu kifaaya ekiswa kiteekeddwa okubeerawo kikolebwa ki nkuyegeze zikikola nkuyegaani naani nti ezigikoze bwe zikikola zonna zikiowuninga eyo yensi ate newewunyera oba nti omuntu wakuzimbya okukolera awamu olaba ekiswa kinene naye olaba okuyege enkuyege tajja kusobola kusula ttaka bwe riti naye ekiswa nekigeji okukolera awamu okumanya nti mwenna ekintu kyammwe ate obutagamba nti kiwedde okuzimba gundi akyefuze tiwali nkuyega ekyefuga zonna zikikireiminga nti ekiswa kyani kati nezirondawo bulonzi nti ono yagira ki yajja yatukulira nabeera nga yenna mu nswa era zenyini nezimuzimbira awantu nga wasaanidde okubeera namunswa nga yalina okubeera awo kakati enkola eyo olaba katonda agissaako ne mu biwuka famin babi aula kibadde kiteekwa nnyo ffe ng'abantu katonda be yasinza ku bitonde byonna okuba nti tutegeera tulina kweyisa tutya tulina kuyisa tutya bannaffe tulina kweyisa tutya nga tuli mu nsi muno akati tetujja kubula naye kiri kyetwogerako bwetumala okumanya abazadde nti balina kuba balungi bombiriri era nga buli omu ku babiri yeetegereza nnyo gwalonda ne gwasiima era okusiima okwo nabbi yatulabula n'aga nti abantu bangi basiima nnyo olw'endabika abalala ne basiima avaawa mu famire ki abalala ne basiima alina ke yeekoledde byonna biwulirwa mu nsi n'aga naye ekisinga byonna fadhfar bidhati dini noonya oyo atajja kubeera horizonto kyokka olula nga ajja kussaamu katonda bw'ogwa ku oyo ojja kuba weesimye kubanga ebigendererwa byonna mu kubeerawo okwo ne mu kwagala okukola famire bijja kuba bituukiridde bulungi kulwokubanga mwababiri nga mukwataganye mujja kusobola okussa ettoffaali eddungi ku nsi kuno wano wansi bwonna lozano wansi wokka olungi buggwawo ensimbi ziggwawo kitegeeza oli wabanga alinamu katonda ate katonda gwawo ajja kusigala nga waali ajatuwa ebirala munno naawe osobola mugumiikiriza nti era bwe mubanga waliwo akazze wakati wammwe muddayo ne mubikkula yatugamba atya mumbeera efaanagana bweti you reconcile accordingly nga mugaseemu ye nga katitabeeramu muba mujja kugira ki mujja kutambula kati bano abantu bamaze okubeera bonna olwetwagala berenga olwokuba twagala ensi etambule products zaabwe ze tulina okutunuulira kulwokubanga bo bamala okubeerawo ekigenderera kyabwe tikyali bo kubanga buli agenda ewa munne
aba yeeretedde buzibu. Gwe Habibu Semakula ow'Olugave mutabani wa Haji Musa Mukasakatende Mungu amusaasire gyali ne maama Masula Nabuma. Aha. Kati bo ekyabwe bwe bajja ne babeera nga bafumbiriganiddwa ne mujja muvaamu tutunuulira gwavaamu ekyabwe kiki kyetutunuulira era ekitutunuuliza ekyabwe kukuuma nkolagana yaabwe product eyite mu pipeline ng'evudde mu mold mwekolerwa wonna eyitemu bulungi etuuke emitala eyite ne ku belt etuuke ngeri a very good finished article. Kati kyova olaba buli woobeera edduwa kulwokubanga nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba tiwali kikyusa mu ekyo Katonda kye yali yasalawo edda okujjako kusaba. Kati kyova olaba wayitubaga yasalawo nti omwana gumujja okuzaala ajja kujja nga ali deformed oba ki nomuka Katonda wange ntugabire omwana nga ali mu foomu yennyini ey'obuntu ennungi mu ndabika ne mu bwongo. Okiwulidde? Kati ne mumusaba n'oli kyobola yaga nti ayi Katonda nze n'omwana wange tufuule mukiima swalaati wa min dhurriyatina ne mu lulyo lwaffe mu zadde lyaffe bonna babeera bantu balamu. Yeesabidde n'omwana n'abali muvaamu ati abo bategeera ekigendererwa bagambe nti byebyayo bya gundi. Omwana okuba nti avaamu bulungi kati genda ku Lukumaani yagamba atya ya bunayya asooka Katonda n'akugamba naye oba ekiseera kitona naye twali essula yonna ebadde esaana okusoma okuviira ddala wali waggulu kubanga waggulu weewakuwa ekigendererwa. Kati Lukumaani n'abeera study case. Lukumaani is a study case naye statement esooka waggulu kyekigendererwa mu ssuula eyo. Kati tuveewa abantu bamutegeere Allah n'atuwanga tatuuse lunaku olujja. Kati Katonda waggulu mu suratu Lukumaani projectinga omuntu gw'ayagala abeere ku nsi n'akuwa amakubo ge mulina okuyitamu okuba nti mubeera omuntu ali ideal ali projected. Kati bw'amala okuwa omuntu oyo n'akuleeterayo ku bantu be eyakola enkola eyo omuntu we abeere nga agwa mu kiti ky'omuntu oli ali ideal ye Lukumaani. Bwe tugenda nnyo okusimula ekisinga okusoma suratu Lukumaani tuggyemu ekyokuyiga tulaba ono nti yaleeta omwana omulungi ebikola omwana omulungi Katonda omuntu gw'ayagala abe nti muntu mulungi tutagira ki netabijjaayo. Akati Katonda akugamba mu suratu Lukumaani ng'amaze okuga nti alifu lam mim ezo nnyukuta zezo muva Ekulaani nga bulijjo naye ebigambo bino bya kyewunyo bireeta Ekulaani twali kigifaanana kyava gamba tilka ayatul kitaabil hakim. Bwe kibanga Kulaani eva mu nnyukuta zifaanana bwe zityo naye tefaanana birala kyava ga nti ekitabo ekyo tilka ayatul kitaabil hakim ebyo byebigambo by'ekitabo al hakim ekifumbekeddemu amagezi Kulaani. Kaakati omuntu aba n'atereera amatu mukunkumule aba n'atereeza famire zaabwe amatu bagire ki aba n'atereera nga bba abantu amatu gagire ki aba n'atereera nga community bye bino kubanga bwemala okubeera nga efumbekeddemu amagezi as a result ebeera hudan wa rahmatan lilmuhsinina ebeera ekyokuluŋŋama oba ekiruŋŋamya ate nga kirimu okusaasira kulwokubanga lwaki kiruŋŋamya abantu ne bamanya ekkubo ettuufu ery'ekkola ne kibeera kyakusaasira toginza kgenda astray oba ovudde ku buluŋŋamu n'olwekyo okuwona kw'omuntu kubeera ku kitabo kino wa rahmatan bamuhsinina obalaba ddayo malayika lwe yakyalira nabbi Muhammad naye ng'ali mu kifaananyi kya muntu
amugambe mbulira ku imaani mbulira ne ku isiraami mbulira ne isaani kikino kubanga bwomala okugamba nti ebigambo bino tojja kubiwuliriza okujjako ngaomaze okufunamu akakutakula keka imaani akati bwomala okufunamu obukkiriza you have to behave and act accordingly ngaobusiraamu bugira ki bwebukugamba bwe bunaakugamba bwe butyo ojja kufuuka omuntu alina emmeeme efumba ekigambo bw'onoofuuka omuntu alina emmeeme efumba ekigambo ojja kuba okwalifayinga okubeera min al muhsiniina bantu abalina ensonyi abeeyisa obulungi ebigendera bya katonda ekyokuba nti tuli basigire be mu nsi muno okugizimba n'ekigendero ekyokuba nti ma khalaktu ljinna wal insa illa liyabudun ekyantonza amajini n'abantu kunsinza kifunibwa nkuyita mu kikubo eryo lyokka lyokka tewali kkubo ddala hudan obulungamu ofunye warahmatu n'okusaasira kwa mungu ng'ofuuka omuntu ali mukusema bamunsino be baani tubalabira ku ki beyaring byosobola okulabirako alladhina yuqimuuna salata bakola katonda byalagira for example bamusinza buli biseera byonna nga bwe yalagira si kyekyokka wayutuuna zakata bagira ki bayamba ku beetaavu bawaayo kyebateekwa okuwaayo eri abeetaavu kasitoga nti bayamba ku beetaavu kijja kubeera nga kyakyeyagalire bawaayo kyebateekeddwa okuwaayo mu kuyamba abo abateekeddwa okuyambwa. In addition to that kino no kizibu nnyo wahum bil akhirati yukinuuna era nga bakkiririza ddala munda awatali kubaamu kakunkuna konna nti olunaku lw'enkozi lugenda kubeerayo kubanga bino byonna bye twogedde bw'obiyitamu nga toyina kino kisembayo oba otawaanidde mafaaya bw'okola ng'osuubira nti waliwo ajja okumbuuza bamwegendereza nnyo naye ate nga gwoyo agenda okubuuza imaaliki yawumiddiini afuga ki lunaku luli olunaku lwotagenda kubeerawo ajja kukwogererayo nti mwana wa taata oba mwana wa maama nti oyo muntu waffe tumuleke katonda munaffe alolera ku Salaamu TV tujja kubaako banaffe abali ku Salaamu TV tukyagenda maaso ne puroguramu yaffe eno puroguramu enkolagana ne Sheikh Abubakar Yusuf Musoke nga tutunuulira Allah subhanahu wa ta'ala byagala tubeere tuli mu sura Luqman tugenda okutambulira nti omuntu anaatambula obulungi alina okumanya nti maaso eri waliyo ajja okumbuuza nnyo waliwo gye tulaga olwo ng'omanya nja kubaako wentuuka okola omanyi nti nampala gyali era kyava kugamba nti omuntu bw'akola ebyo ulaika ala hudan min rabbihim abo be babeera nga batudde oba nga batuuse ku bulungamu obuva ewa Mukama omulabirize waabwe wa ulaika humul muflihuuna era abo be bagendwa okutuuka ku buwanguzi ku lunaku lw'enkomerero okiwulidde wano bwe babanga bali mu nsi babeera ala huda min rabbihim babeera bakolera okusinziira ku kulungamya kwa Katonda nga eri bikyasoose waggulu tobasuubiramu kizibu kyonna kubanga balina Katonda oyo gwebamanyi nti overseer nga bwemulese tiwali kimubuuka buli kimu ate nga buli muntu yamussaako abawandiika buli kikyakola ow'ebirungi n'ow'ebibi akati bamala okubanga batya bwe batyo babeera balungi wano ensi buli individu abasinga obungi ne babeera nga balungi abasinga obungi babeera nga balungi ebintu byonna okuwangaala kwabwe baba tebalina fiya kubanga talina buli muntu naye kasita babeera nga abasinga obungi baze ku saidi eri negative bennyini batambulira mu fiya bano abantu abaali badde productive bajja ne bawangaalira mu fiya mu kutya bwe bawangaalira mu kutya bye bandikoze ne bazimba ensi n'ebibandikoze nga bagenda mu masinzizo n'okukola emirimu gya Katonda biba tebikyatambula bulungi
olwekyo ekigendero nekiba nga kizeeki Tekiriiwo. nga tekiriiwo. So Allah ayagala tubeere ng'abantu emunjogera egamba nti akatali kabbe Gumba mu luggya ate ane naga nti tewali kikyukiramu nnyo ekyo. Buli kintu okikola ng'omanyi teki naye kasita otuuka okuba nti bw'oba oyogera oga nti owange baba nanzivuunula bubi. Kasita otandika okutya ate ng'oli gwali badde oyogera ogamba ekigambo kyali muyambye n'ayongera n'azimba ebirongoose ekitundu mwe muwangaalira. Naye bwe mumutya nti bw'oyogera oluusi ebigambo abivuunula bubi akati olwo nga musirika. Era bwe kituuka mu kiseera ekyo kyova olaba nabbi yagaa nti omuntu gwolaba nti muzira nnyo yayogera kalimatu hakki nenda imaamin jairin, omuntu nga takyavuunula bulungi bigambo abeevaamu ne boogera ebigambo ebirungamya ebyamazima baba bazira nnyo. bebayita abazira omubaka sa salama edefinition gyawo y'omuzira. Omuntu akuwaana tatera kuba mukwano gwo. Mukwano gwo teyeetaaga kuwaana. Alina munange naawe awaana aba yeegula. Awaana aba yeegula aba alina kyayagala mwoli. Akati kyova olaba bwe mwogera ne babawaayo kino ne babawaayo kino ekiddirira oba tokyasobola kuddayo kulaga ku kikyamu gwolina songa ate Katonda yatutonda nga tuli khataauna tusobya. Akati omusobya asinga obulungi yoyo yajjuluka ku nsobi gye yabadde akoze. Ate ng'ensobi gw'omugamunayina awo nno wagize anti ensobi bakuwabula buwabuzi ne bakubula nti nkitegedde nodda ku kituufu. Akati abantu bwe babeera ku nkola eno gye twogedde babeera alahuda babeera ku bulungamu buli kintu kyonna kubanga temuli alya bya banne temuli alyazaamaanya banne temuli anyigiriza banne bonna ne babeera nga buli muntu afuna haqqahu wa mustahaqahu buli muntu ng'afuna kyateekeddwa okufuna. Kulwokuba tiwalimu ekikulu ky'abantu baagala hukkuuki zaabwe anti Katonda yatutonda. Tola Sayyidina Umar yagamba mata stabattumu nnansa, abantu mubafuula mutya abaddu ng'ate bamaama baabwe buli omu buli mwama we amuzaala nga mwana wa buubu. Buli muntu alina fundamental rights z'atewa okuba nazo. Akati okiwulidde ekyo naga nti ulaika naga nti okutuuka ku buwanguzi ku lunaku lw'enkomerero. Naye contrary to that ate mu bantu ebyo byonna nga message ejja nga eri clear, mwenna ffenna netugiraba nga tugitegedde. Naye omwana Adamu waliwo wamu n'okuba nti abanti y'omu ku bantu abasinga obute kubanga singa abadde muntu wa mukatanga nze toyinza kuyimirira awo ng'omusanga ayogera ebitajja bamuyitako obuyisi nti kyatyoyo njaga. Naye ekitiisa ye muntu gwolaba nti be bantu abo waggulu naye nga yashiriraha wal hadithi ebigambo ebyobutaliimu biboozi anti lahawul hadithi ebigambo ebitalina mugaso nga bwabyogera bayinza n'omufuuwa bayinza okugira ki okumufuuwa. Akati okufuuwa okwo ne kubeera nga kuleesa obuzibu bwe mubadde mwesiga nti be balungamya ensonga ate ne babeera nga boonona bwonoonyi. Mu bantu wali badde olaba nti bantu mulimu abadda mu lahawal hadithi nga ekibakozesa lahawul hadithi wabaawo ensonga liyudhillu an sabilillahi nga kyebagendera kujja bantu ku mulamwa Katonda gwayagala babeereko. Babaleetera ebigambo nga ebintuntu ebitana makulu era bino ebiramu yattakhidhunaha huzuwan babitwala nga byaki nga bya bulijjo byakuzannya mu buzanyi. Abo nno bannaffe ku nsi basobola okuyitawo naye lahum azabun muhiin bagenda kutuukibwako ebibonerezo ebifuula omuntu gw'obadde otwala nti waggulu. Tugandi bantu bebategeevu naye bagenda kuva waggulu badde mu ddaala eryowansi. Olwabiri bye baakola okudda mu lahawul hadithi
ne beerabira obuvunanyizibwa katonda bwe yabatondanga abantu kulwokubanga ente teyinza kudda mu lahawul hadithi nante ginne waazo ziri ku byayo ente teyinza kusiriwaza nte ginne waayo eyagala zitambule bulungi ziri omuddo gwazo ne mu dictionary yaabwe timuli kyakubuzaabuza nife twabaki gwe mutawana gw'omuntu kyova olaba allah yakugamba nti obuvunanyizibwa nabwanjulira ensozi n'ensi n'eggulu nebigamba nti ntai titusobola buvunanyizibwa omwana adamu naga nti leeta eno kubanga eri dhaluman jahuda ye talina kyatya yeitaka lyamaggwa kinanjo kyankimize ate omuntu bw'omugamba nti emmere eno erwaza naye nga enjala emuluma ye agirya n'agamba nti naalwala enkya nalabira eyo bagenda kunkola kumbajjamu ndi muvule nti banambajjamu mbaawo enjogera eyo si ya buntu bulamu si wungwana si ya bulabufu agati omuntu yalibadde yeeyisa mubiri nga butugize eki kati waidha tutira alaihi ayatuna bigambo byakatonda bibimunyonyolwa walla mustakbiran aga nti katonda ye buli naku ayogera tuli mulaba ddi abeera mustikbaari agamba ayogera ebitasaana kumpi n'abanga atabiwulira amatu ge ne gabanga agalimu envumbo fabashiruhu biadhabin alim oyo nno mutegeeze nti agenda kutuukwako ebibonerezo ebiruma ennyo so nga abakola obulungi ne beeyisa obulungi ne babeera ku nkola eri katonda gy'ayagala nga bagoberera eddiini nga bwesomesa ng'ebigambo bya katonda bigiraki bwebisomesa ne bakola n'emirimu katonda gy'ayagala lahum jannatu naim bakubeera mu nnimiro ezijjudde ebyengera nga bakubeeramu olubeerera eyo ndagaano katonda gye yabakolera wahuwa alazizu lhakimu ate tusuubira nti waliwo ayinza oggikyusa olwokubanga katonda yennantakubwa ku mukono alhakimu mugoba nsonga tayinza kuddira kibadde byonna byanyonyodde kiriyale saidi a ne saidi b kati gojja genda ku saidi yo okusinziira ku magezi ge yakuwa otambuliraawo ate tosuubira tumuyita kompyuta nti yazoganye yatazoganye ye al aziz taddukwako nti olimuwona yagiza ati nti yadde atunudde no yenayita wano wakatonda tekiriiyo azizun waliwo ensi waliwo omuntu gwebagira baluwa bamuweze baluwa emugoba mumuza niyo ogenda okugira nga mugwanga taliimu bamuza yafulumye edda yagenze dda waliwo nga yafuluma dda okiraba naye ngona awumuza amanyi go galinako limitation oba olinawo okoma naye katonda azizun nantakubwa ku mukono tiwali kiyinza mulema naye wamu n'ekyo ateeseho amagi nti amala gagira n'akwata oyo n'anyiga kubanga alina amaanyi hakimun mugoba nsonga kati yakola byonna bye yakola nakola ki byonna naye kati eno wansi gye twagala tulabe omusajja eyategeera ebigambo biri abitegeera twogedde byonna byonna byetwogera n'abissa mu nkola n'aga nti alina okusinza katonda n'omwana gwazadde alina okusinza katonda kuloba katonda akugamba ku anfusakum wahalikum nara mwe ng'abantu mwewale nnyo omuliro ate mugwewazise n'abo bemulina bemukulembera so sigandi kasitanze ate bano bebanamanya ate bano sikitugambye abato ku anfusakum wahalikum nara mwe mwennyini mwesamba omuliro naye mugwesambise naki n'abantu bammwe famire ezizammwe katukyogere mu lulimi lugira ki lwetutegeera kati lukumani iki yakola kuba katonda asooka naga nti walakad ataina lukumana alhikmata lukumani twamuwa endaba y'ensonga hikima yamuwa hikima yamuwa obusobozi bw'okulaba ensonga nga bwe zirina okutambula kana namuyamba namuga nti anishkurillaha
bulijjo obeera ng'ogira ki nga Mungu omwebaza. omwebaza. Okwebaza Katonda tekukoma mu kugamba Katonda weebale, kubanga alina gyakugambira eri ebyokusinza kinakati wakaliiru min ibadiya Shakuru. abasiima ne beebaza mu baddu bange batono. Kati ekitegeeza eyeebaza okola nga Katonda biri ebyo waggulu bwagize eki Bwabyogedde. kubanga ye mutonzi, ye mulabirizi, yafuga ku nsi Ne ku ne nnaku ku luli. nnaku luli. Kati n'olwekyo ekkubo ly'okumuwona lyokka Kola byayagala. kukola byayagala. Kati bw'okola byayagala oba appreciate nze. When you appreciate oba omwebaza. Olwo ojja kuwona olunaku luli omusingana nga wayita obuyisi. Aha. Naye Katonda n'akugamba nti okumwebaza newankubadde akibagamba ayeebaza omugaso gw'okuba nti asiima Ani afunamu? ye yaafunamu. Oyo yennyini omuntu eyeebaziza. Omuntu yennyini eyeebaza aba takikoze fa inna allaha ghaniyun hamid. Tayimukwatako Mungu. Katonda talina kyeyeetaaga gye muli mmwe. Hamidun ate abamutendereza abalala we bali bangi nnyo. Gwe bw'oba toyagala lekayo mulisinkana eri ku yawumuddiini. N'akubuuza. Kati n'akugamba Lukumaani bw'amala okuba nti bw'atyo bw'ali, jjukira bwe yagamba mutabani we ng'amubuulirira yamugamba nti ekisooka mwana wange tongoza Katonda Mungu mutongoze. yekka. Okutongoza Katonda si kugamba bugambi nti gy'ali. N'okomaawo. Olina kumugamba nti gy'ali ye nannyini ye yatonda ebintu, yabifuga, yabitambuza. N'olwekyo ekitiibwa ekyo ekyokusinzibwa alina kubeera ng'alimu yekka. Teri mulala akikoonako. Kasita oleetamu omulala biba bifudde. Tolaba yagamba nti singa mu nsi ne mu ggulu nga mwalimu bakatonda babiri mwaliwulidde nti balwana. Ono agamba kyoli agamba kiri. Ono agamba kino kati bano batubawe riziki nti abalindeko abo tobawa enkuba etonnye totetonnya. Kati ekyandidiridde ono kusituka nti onjooga bujoozi nga bakubagana ate ke bakubagana agolaba kati nsina kugamba abantu bokka ke bali kubagana ne bagamba nti Amerika ne Russia zikubaganye ensi eyinza okuggwawo. buli mwena kusumulula. Kati bwe kibanga abantu ebitonde obutonde batuuse mu kuba nti bakubagana ensi eyinza okugenda idhazulizilatil ardu zilzalaha ngeri kisinga babadde mu bakatonda babiri nga babadde bagize eki wamu n'ensi emu era abantu baali bakulwagana naye era ebintu byayononeka ebyembeera z'abantu nga lwa bakubagana kyekyo kyennyini. Akati n'olwekyo shiriki mumuveeko inna shirika la dhulumun azimu. Okugatta Katonda ebintu ebirala mu kumusinza oba mu kumuwa ekitiibwa kwe kweyisa obubi okusinga okuba okwa waggulu. Kwe kweyisa obubi okusingira ddala obubi. Kugamba enneeyisa esingayo kuba embi kugatta ku Mungu kintu kirala. Akati bw'omala okumanya ekitiibwa kya Katonda. Ebigambo ebyo Lukumaani abibuulira mwana we. Kati ffenaffe abatudde eno namabali abatula ku Salamu TV. Watula kuddiawo n'obuulira omwana omugamba nti mwana wange nno Mungu ali omu mwesinze nga Lukumaani weeko. Ozimba omuntu anaabeera omuntu kubanga kati abantu olwaleero mu nkola ey'ekiriku eyo bakoleramu ssente. Olina ajja n'abuzaabuza banne nze nkola kino nze ngaba kino nga n'agamba okugaba masikini yeetaaga kuwa nomba edduwa sigamba nze olina agamba nti nomba edduwa egaba oluzaalo nomba edduwa egaba visa nomba edduwa y'okufuna ssente byonna kati n'ogamba lwaki olombera abalala nga tonna bakwerombera kubanga lwaki weeranga tuula mu luumu yo olomba edduwa bajje buzi ye katuukirize nti alomba bw'abanga alomba edduwa sijja kwogera ku balala kubanga buli ddiini babikola nze ndikanyogere neewaffe kubanga edduwa tugikirizaamu nnyo bw'abanga alomba edduwa lwaki bwagiromba asaba ssente ng'ate alomba dduwa gwe ofune ssente lwaki omusasula ng'ate yalomba edduwa ezireeta ssente yandyerombere ne zijja yeerombera afune n'okugenda okugwanza okukwata ssente azitwale ku TV ba ku radio alange nti bajje tarwij that is kukola kunoonya market lwaki tatula awo n'asoma edduwa market naye kola yokka
market ate yaki teetaga market kufuna bantu bajja akati gwe alomba edduweezo nga lwaki teutolomba ddwa gwe n'ofuna bufunyi oba balombere bwerere kale ogambe ti ogenda kulombera bwerere naye ate mind you obanga oli muwalimu aga nti oli muwalimu nti olomba edduweezo kakati katonda kwegamba olinga mugati omukwata ensobola yatonda abantu nga byatonda mu nsi abasinga mu nsi baavu kakati ye bamulema okufunira ye bw'oba olombeddwa ani gw'osaba abawe kubanga yabatonda ye tabawadde akati oyagala ogenda wa ye bwena alina gundi za njawulo ki byasanyide byenjawulo okufuula ndi goli wanjawulo era singa tumanyi gye babisomere benaffe twalisomyeyo ndowooza naye nga kyetugamba shiriki okugatta katonda oyinza okuba nga osaala naye ebyo byogamba nti ogaba emikisa shiriki kulwokuba katonda yagaba emikisa okugamba nti ogaba enzaalo shiriki kuba katonda yawa omuntu okuzaala akati kyobola okusaala obusaazi n'okusiiba si bwe busalaamu bwokka kyobola katonda agamba mu aya emu wama yuminu aktharuhum illa wahum mushrikun abasinga obungi balangirira nti basalaamu naye nga kushiriki kwe batudde waliyadhu billah ani ayagala ekintu okuba nti ali muki mukintu ekifaanagana bwe kityo Lukmani yayongera n'agamba omwana we n'agamba nti wawaswaina al insana katonda agamba akulaga nti ebya shiriki bw'amala okukyogerako n'ayongerako nagati katonda yakalaatira omuntu biwalidayihi yamukalaatira okuyisa obulungi mu buli omu okuyisa obulungi bazadde be bakadde be bwe tokiraba nti hamalatuhu ummuhu buli omu nnyina yamusitula wahanan ala wahanin buzito ku buzito wafiswaluhu fi amaini nga okutuuka okugamba nti takyalya ku nnyina omala kuyitawo myaka ebiri yamusitula myezi 9 najja n'atandika ate omuyonsa allah okirabye emyaka ebiri gye myezi emeka myezi 24 kati okiraba kakati ebyo byonna byonna mukaddewo abeera mu mbeera efaanana bwetyo ngeri ki bwoyinza okuba nti tomuyisa bulungi kyova olaba okukul walidain okunyiiza abazadde okuyisa obubi abazadde okuyimirira okujagalala ku bazadde ababiri si zambi gegamu ku mazambi byebimu ku byonoono ebisinga okuba nti binene nnyo nga ebibonerezo byabyo bigenda kubeera bikakali nnyo kyova olaba nabbi bwe bamubuuza amazambi agasinga obunene yagamanya n'agamba nti okukul walidaini okuyisa obubi abaki abakadde ababiri nagira ki nayongerako naki kakati bwomala okumanya bakadde bugere gye bakufunamu efaanana bwetyo katonda kyava agamba nti ashkurli nebaza nsiima kyenakkolera okussa ku duniya kuno okusalawo ojje ku duniya waliwo any other shortcut gye wali badde osobola okukwata nange muyiseeko ngenze era waliyo bwamaze okukimanya nti aliyo yekka teetaagako na shiriki ate waliise ani yaliganye kati naawe genda taliiwo era bw'ojja eno otuukire mu kiyumba ki kubanga tolinawo watonda tolina bode gye yakugamba nti ogenda kutuukira mu bodeyo yeeno kubanga eri ovaayo oliki oli mwoyo kyava agamba nti nsiima osiime ne bakadde bo ilayya almaswiri akakasembayo kanene nnyo sooka okome wali agamba nti okusinzira ku ebyo byonna kuba nti nze nakutonda nkuganya okungattako ebintu ebirala ne bakadde okusinzira bye bakkolera okubanga lyekkubo lye wayitamu okujja ku nsi lye nasalawo nabo basiime abakadde ababiri akati bw'obanga okikoze ilayya almaswiri ne bw'obanga tokikoze ilayya almaswiri gyendi ekkubo gye likoma Al-Salaam TV ebigo by'omukadde waffe Sheikh Abubakar Musoko biwulidde nti erimu subhanahu wa ta'ala byonna bye tukola tujja kudda gyali abakadde Allah mwebaze abakadde beebaze byonna bakoledde
anaakola contrary Mungu ojja musinkana anaakola Mungu kyagambye okukola era ojja musinkana kati ku babiri akola Mungu kyayagala mpeera nnungi ate anaakola ekiri kyawukana ku ekyo Mungu ajja kukwata akakuvunaane tubaza bulijjo okubeera nga mutulaba tukyetukubaza nnyo okujja n'obeera nga tutandise ku nsonga eno ey'okuba tuzimba famire ennungi Lukumaani wuyo atandika omwana we amutandikiddemu kubeera nga ategeera Mungu nti ali omu ko n'okutegeera abakadde ababiri mbadde balwe balungi program yaffe eno tubaga nti temujjangu kumwongera okubanga mutulaba ebisemukola ge mannya gange assalamu